Bai oyo bwe bali bamugoba tebamukwata kwasi kunkona mugafuluma ebisa musajjo na nyiza kali mukwata boti kunkono mufulumya yukira bo musindika boti enkona abendinga bwati kati oteke eno eyo gibakubeyo kabira alomukube mufulumiza ddala kati mpuuga eyo gye yagwamu eyo yagwamu teke Kyagulanyi nti bwe yamusindika bwati kati obusungu yali amulinako ye mpuuga yamanyi Kyagulanyi oledi ali informed ababaka be bali bamubulidde byakola ati mumusindika mukukka bwati nga afuluma office kutabamu kati bwati nga afuluma amukube eyo teke eyo gye yamukube eyo ebira kabine eyo wagikuba kabina n'amufulumya kati eyo bagiyita todda wano eyo ebere kugabwa etoddanga wano eyo kati we busungu bwali no busungu bwe okusinga buva kuteke kubeera eyo teke bagimukuba baedi mutwe bali waabo bakirewo kivumbi ba General Gaddafi ne baseka of course eyo teke esesa tebayiza butaseka kati baliwo bakibawaraja okitegedde mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bwana abasobodde ajja bibanyonyola Katonda bwana abakkiriza n'akomawo nga mulamu naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara kati Edi Mutwe n'agamba tebanabagampa awo we baatandikira ebirala Edi ndowooza n'abibanyonnyola kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma Mpuuga n'akabinja ke si bantu balungi eri Abannayuganda kyo nyinza okugamba ekyo kimala bumaze okutegeeza buli kimu si nti si muntu mulungi eri kinnoomu wabula si bantu balungi eri Uganda ye ne banne nga bo balina obuzibu bwabwe ku ggwanga Uganda oba ku nsi eno eya Uganda so kati buli kissing omanyi nti oli Munnayuganda oba ng'oli mu Uganda manya abo be balabe bo bamu ku balabe bo kuba sijaga nti be bannambe mu naye be bamu ku bo abalabe bo abaganda baffe bakozesa munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssegirinya Muhammad kyamukisa mulungi Honorable Alan Sewanyana naye wali wano era ujjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu bwoba osobola sembera Sabo kampwe itakikemu kusakusa shitinga bigambo byabwe bino kwani yali abasi sebo ne yazandu ne yanzege President wabulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'emukibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka abava e Masaka babimanyi mu bintu bino okutusinga waliwo Mpuuga wabeerayo Thank you. I understand. Understanding of So, basebo ne banyabo kino kiri very important. Nemukimanya lunaku lwa kusatu Arsenal egenda kukuba omuntu PSG bwekabire tubakuba goolo 3 oba 4 kwemu either 3 kwemu tuweze aggregates zijja kubeera 3-2 naye nga wetugenda okutambula kijja kuba kirabika nti Arsenal egenda ku finals egenda kutunka n'obusajja obwakubye Barcelona so bwekitegeeza ekikopo kiri mu kabada ya Arsenal
wetwogerera. Anyway, tuli ku the Truth Media, just go subscribe, follow. Musa, oli otya? Oli bulungi, ebintu ebitambula mu ggwanga obiraba. Bweno oli mu wasanyu ffe tuli mu kunyiiga every time. Tufunamu akaseera katini nnyo ne tugambamu nti Arsenal biki naye but we're not happy. Nze I personally am not happy. Olunaku lwajjo wiiki eno wiiki eziseeko emabega Edi Mutwe yabula, Edi Mutwe mu kubula basooka kuwamba Achireo ne batwalirako ne Gino Gaddafi nga babateeka ku byekuluusa ku bya okuba bannamawulire Masaka kuziika kwani kwa Segirinya bagaba buli kimu kyali ku kamera babalaba. So nempulirako ba Gaddafi mu kooti nga bagamba mutuleetera obukakafu obulaga nga obukakafu tebulabika. Then ne bakwataani Edi Mutwe Edward Sebufu naye ne bamutwala naye oyo yabula bubuzi later ne bamuproducing okumuproducinga ng'ebintu tebiri okay. Bamuproducing abamudumping. They produce kuba bamutwala mu court bamutusula ku police. Okay, bamudumpinga ku police then later ne bamukwata ne bamutwala ku court. Ne before muteeka waliwo yagamba nti amulina. Aha, yes. Kati awo ebyo bizezo gundi nituguti zogenda okuyingira mu gwe ngavu. So mbandi awo ono omwana gwe bali basibye yakomawo ye ne yegalirawo nze temumbulira government omuwala yani erinnya lingenze omuwala gwe bali basibye ye n'akomawo n'agamba mbuno nga bawadde obukwakuzi bakomewo balimbe mbu NUP yali bakugambye okukola ebintu. Omuwala omanyi recently yavaayo ye n'agamba nedda nze era abantu tumwenyumirizaamu nnyo abenyawe ligenze mukama. Anyway, n'avaayo recently last week n'akola interview ng'agamba baali baagala abantu 5 osofa 3 babalina basigaddeyo 2 okuli ye ne Gayo omulala. Kitegeeza nti abantu kitegeeza kigenderere nti babawamba bagenderedde. Bagamba be baali mu butambi buli. Musa tuli wano olunaku olwaleero wetwogerera olunaku olwaleero Masaka awuumye. Tulabyeko principal ng'ali ne mukazi wa Edi Mutwe bambi alina omwana omuto nga bagenze Masaka. Tulinda bulinzi kigenda kuvaayo tulabe ebiki ebigenda mu maaso naye nga bino tubyogera olunaku Edi Mutwe yasooka okwa appearinga mu kooti Edi Mutwe bamutwala mu ddwaliro nga si birungi. Omusajja ow'ekiwago aba atuuse okuba nga atuuka awo bw'atyo. Naka akatambi k'omukulo yanga nnyonnyola engeri struggle gye baayitamu okuba nti nabo bennyini batuuka mu kooti nti baatuuka to an extent ne bakubira abagundi Law Society e Kampala batowe order kuba yetwala ba lawyers era tebakuba bona ba lawyer ababiri aba opposition bali tebabakiza kuyingira mu kooti nti Sebufu bali bamutwala direct nga talina lawyer amubeereddewo ekitali mu mateeka wabula nga bagikoze eki ng'ekintu bagambye bugambi kikolebwe bwe kityo wabula bano bwe batuuka munda balaba nga tebiteekeddwa kubanga bibiri ne basaba agende mu ddwaliro of which ne prisons kyeyakola ki kyeyakkiriza baavaawo regulo nga bakkiriza kati kyesaategeera oba yatwalibwa kuba yali ateekeddwa otwalibwa. Naye omu ku ba lawyers nawulidde ng'agamba ssemateeka alambika omuntu okuba nti waba tali mu mbeera ntuufu alina kusooka kufuna treatment okuteekebwa mu kaguli okusalirwa. Kituufu bwe kiri but Uganda yaffe ogimanyi kibeera bwe kiti bo bakiraba bwe bati. Togamba Uganda yaffe, gamba Uganda empamba ogimanyi. Okay, so ebintu ne bitambula bwe bityo nti byayingiramu aba Law Society ne bajulirira ne Ssemakadde nti singa abaddewo bandikubye emmeeza nti no omusirikale atali kwabo abali authorized oba abaali balina okukuuma ekkooti be baawa okukuuma ekkooti y'e Masaka ye yali kugenda ate ng'aduumira nti temuyingira naye nga si yali ku duty okukuuma nga ali ku duty nga bamuggyeewo. Okay, nkuyisa bwangu tutuuke ku mbeera eyabadde Kavule olunaku olwajjo n'embeera eri e Masaka right now nti aba Law Society bwe bakuba ne bagamba nti ne baloya ne judge oba omulamuzi ali mu kooti bamuganye okubaako kyakola singa tebabaawo baloya bakola ki babeerawo ku lwa Sebufu nti aba Law Society nabo oluusi kibasukkako nga naye already nabo balabika bali bwe bati then kwe kukkiriza baloya ababiri abayingira. Twalabako omwogezi wa poliisi
ono ye akatambi face reaction yali eragirawo completely nti naye mwennyamivu kuba yatuuka n'agamba mukama wange ekintu yakitadde ku ki bannange nze sikola ki naffe tugendera ku mukama waffe kiyakoze eki nga naye face eragira ddala nti bayise we bandikoze we bandikomye. So the face was telling more of the words omwogezi wa polisi yali akola ki byabadde agamba. So ne tujja mu maaso okulumamu kaakatini mu bintu byojja okutaanya ggwe leeta nze ndaba nga ntuuse ku byekavule wadde nga Alan Sewanyana yagezezzaako okupano biitinga naye ne bamukwata akaloma ke baamukuta yamaze ebintu bye yayogera mu nzikiza nga atandise byogera mu lwatu though indirectly naye bwe tugenda emabega ku bintu Sseginya bye yayogedde tusobola okugamba nti abantu be yasonzeemu olunwe tubawulidde lunywe ebiseera ebisinga nga ebintu ebimu babyogera byekuusiza ku ebyo nga bakola statements tosobola kuvaayo kwagala kusiba lupapula lw'amawulire nti nedda lukyamu then later olupapula ne lwejjera nga kukenyini ogamba nze nesitula nenjogera ne gavumenti nga mu kusooka wagamba toyogerangako nayo about these people kati ate gwe nogamba wesitula n'okola ki noyogera ne gavumenti kitegeeza nti kituufu ebintu ebikolebwa biki nti gwe plan yo yali abano babona babakwate onapondooke mu kupondooka kitegeeza nti singa teyava ku bwaloopu singa 80% of abakulembeze ba Nuupu abaana singa bali muki makomera kitegeera. So nendabako ow'emukono ono naaludde ne bana abantu nga batambula bonna Madam Teacher n'agamba ye abadde tafuna nkolunaku lwajjamu totale bwesigwa nga olunaku olwaleero nga Ssegirinnya ayogedde ebintu ebyo. Sewanyana bambi Ssegirinnya rest in peace. Anti engeri gye yalekawo Mr. Blade engeri gye yalekawo nti ye bamugaye fight hard kyovulaba nti kati ye akyali mukulwana kyovulaba omumentioninga kituufu akyafightinga. So n'agamba mbu ye tamujjanga mukko bwesigwa okusinga nga bwabumugyemu okusinza ku bigambo Sewanyana bye yayogedde. Kati that statement wogitunuulira oyinza ogitunuulira kungulu but naye ayogera ng'alaga nti olwedde twali twabukujjamu nga twabiwulira nga tetunabigamba public naye ke tubigambye public ndoza isaawa tukole ki tukuteere ddala ebintu bizze byegoberegana bakuggyeko ekifo abakikuwa okiremeddemu why bakuwadde ekirala ogambye nze sivaawo ofunye n'abeere bakulwana kitegeeza olwedde obadde tonnamaliza mission yaabwe naye ng'okakasiza olina okumaliriza ki mission. Awe tugenda okutandikira wennyini tusooke otugwe mu ndago n'ebigambo ebigenda oba ebikolwa ebigenda mu maaso apparently gwe omuntu wali agamba mbu ebyo tebinkwatako please kanti bijja kukwata teri bitakwatako kati ate bisinga kukwata nno kwabo abakulembeze mu biti byonna ebyenjawulo n'abaduumizi abakulembeze wamu n'abaduumizi manyi ebintu ebyo byanjawulo waba abakulembeze n'abaduumizi bwe bibakwatirako okusingira ddala ninasoka nkulaga ekintu abasinga kye bataawa nnyo makulu naddala abakulembeze abamu wamu n'abaduumizi. Nze manyi nti omubaka taba n'abantu baduumira just abeera n'abantu bakulembera era bebakubaganya ki ebirowoozo. OCCID aba aduumira police station number kitegeera mu ggwanga Uganda OCCID akwatibwa n'akubibwa kibooko bale baduumira we bali awo atya tulinayo gw'omanyi wano gwe balumbye station ye namba ne bagikuba ekyo it's a public secret lume yakirabye lubowa bagisazeeko emboko nevuga okitegedde nate ne basinga kuba nyini post agiduumira anti yadaduumira bali bakwata babanga mukwata bangamba yini gwe basabye n'essimu nti oli yamusaba essimu kankule ku bantu bange yakubidde bali mujje mukube buli omu kati nze ate kyenjagala okulaga abantu mu kino saagala kigenda nnyo wala ekyo wabula kyenjagala obbalaga wabanga omuntu alina station enamba ka station gyatwala erikuba mukwata mundu kitegeera ng'asobola okujja n'akubibwa emigoba nte
nga bakuba ekyokuttale osegera kitegeeza kati ate gwe just omubaka ayambala essuuti n'ettaayi n'ebitabo byo ate gwe layisi nnyo osegera tulire nnyo kyoli kitegeeza kubalaga no one is safe mu ggwanga lye tulimu olwaleero so buli omu wooli olina okwegendereza naddala mu bintu by'okola n'okulowooza nti naye ate enkya wanze nali ndabyekeera osi operation y'omu omugenzi Muhammad Kirumira bamutyoboola paka bwe yakisa omukka gwe ogusembayo okitegeera paka bwe yassa omukka gwe ogusembayo n'amala kuva mu bulamu bwansi naye nga yafa atyoboddwa naye nga omuntu yaliwo omukuumaddembe eyagezangako okutaasa Abannayuganda abalinanga obuzibu abakwatira ababbi akola biki nga abantu nga bamwenyumirizamu ng'ekitundu ekiba kiganya kikwata n'akitereeza ending up ng'ali mu kkooti bamutwala kumuvunaana kubba Rolex ne bagaana okutwala ne bagaana banamawulire oyingira mu kkooti nga bayingiza ku mpaka nga abantu abagezaako okumugaana okugaana by'abagamba nga babuuza ne ranka kwe bali nga tebatukana ku ranka ye naye nga bo bali ku order naye nga ne ranka ye bali tebagituuka naye nga ekyaganisa ne banamawulire okugenda mu kkooti gye yali alina okutuulamu lwansonga nti omusango bamuvunaana kubba Rolex imagine osi operation nga bamuvunaana kubba Rolex amajja abiri chapati emu okisegedde n'ebibogaboga osi operation nga bye bintu bye bamuvunaana kakati tuli mu ggwanga nti gwe buli ali eyo gwe alowooza nti nno mbugwe olw'okubanga olina access ekubira abanene bammwe ne mwogera ne muli ebicepere ne muteesa kati edi mutwe tukwate n'oli kati ngene nawulidde wali okol gye nawulidde kati wabulayo babiri abasatu tubalina okoze omulimu mulungi gundi okuba ennya ly'omuwala linvudde mu mutwe nti omulimu gw'okoze mulungi ogw'okwasa abanno fayini oli ne bali ne bakubuuza namba ki kwe mba nkutera akasente kanyimire nkutereka akasente like nga guwulira oli musanyufu banno okuba akasente ne kyenjagala okulaga nti bano abantu tebalina munnaabwe anti onajja kugamba nabadde noonya nange kyakulya omuterako akasente famire yeefunyeemu ekyokulya kinoonyeza mu kubonyaabonya bulamu bwa famire z'abalala n'abantu balala kuba ne bali nabo balina famire ye bwe yasazeewo bw'ato ng'alaba kyekimu ekinzisizaayo emabega okubalaga ebintu bingi n'ensi eno bwe zeetambula okwayitira Bakirumira abaafa baani nkulaga engeri gye bakwatamu abantu be bakozesa time etuuka ne bakufuula ekitalina makulu ne bakufuula ekisiimuula okitegera wawoona omusajja wa bodaboda asimanyi 2010 oba naye ye Muhammad yakuba abaana nga bambadde okitegera Biden yatukanga ng'alina amaanyi mangi kitatta yatukanga alina amaanyi mangi ng'agamba ono Museveni ono Kayiwula okitegedde nga kitatta bakutwala ku poliisi ng'okoze omusango ogw'amaanyi eyakukutte asangawo operation n'amukuba empi yaka mu mutemangu mutabanyi wange naye ng'olina keesi ng'okoze emisango olina okuvunaanibwa naye nga ye kitatta agamba era olumala n'agamba ono Museveni ono Kayiwula ng'alina amaanyi kyovulaba nti nze sigala mbaga nti baali b'amaanyi ng'ensi batya ne baakomekkereza wa tunulira ono omwana ani Sipapa yalina amaanyi nze namusangako olumu ku restaurant ng'ali mu kulya mmere n'agamba nze ondaba sisobola kukkiriza Bobi Wine anfuge ngenda kunoonyeza Museveni akalulu ngenda kukozesa ssente ezange bwe nali nemubuuza naye kati oyo alina ssente mmeka z'agamba okunoonyeza Museveni akalulu bote Museveni yalina okuwaayo ye talina ssente z'alina z'agamba ne just malala ga kivubuka nakwewagano mawaggali olw'okuba nti oli ku mulembe ogukukkiriza okubbayo nti obbayo ku busente ne bukubeeramu kati n'olaba nga omulembe gunaavaawo tojja kukkirizibwa oba kubba okitegeera kati abamu balinamu endowooza weezityo mulimu abalina mentality bwetyo kati n'atuuka n'okugenda ekamwokya ng'akutte emmundu akuba amasasi mba naye essaawa zino ali luddawa ndaba agejja bugezi okitegeera bagenda okuta kitatta oyo okumutta ne bamujja yali alina ne pisto ne bagenda okumuta takyasobola dovaamu ekigambo yadde n'eki bamuta kitatta ali bweru tabulikika anti kyenkugamba nti batuka time ne bakulaga nti tolina makulu fayini obaddewo nga tulina bye twetaaga okukozesa n'ebyawedde tulina ba Jennifer Musi yaduumira Kampala n'eyuguma nga abasajja bajja n'akwata omukyala ng'omukyala alina bebi wa myezi bebi ne bamulinnya n'afa ate ne batagambwako ate ne bakulaga okumanya nti baali bakanywa musaayi ne bakulaga nti ate omukyala era basigala bamutwala naye ng'omwana we bamusse n'emiyembe gye
oba kitegeera ne gwetebereza mu Uganda bottidde omwana emiyembe egyo ogiye kati kitegeeza omuggyeko wajja ekyokulya ne baby gwanonyeza ekyokulya omumuggyeko naye ennyinyi n'eddembe lino olimuggyako n'omutwala n'omuggalira n'omuleka ku zero si kumuleka ku zero n'omulaga nti n'omuleetera okulaba nti obulamu buli useless bw'omusuubira akola ki at the end of the day bw'omusuubira akola ki so nze kyengezaako okulaga bano abantu abalowooza naddala oyo ani we Masaka ono omusajja wa ono Kyagulanyi gwe yagoba principal gwe yagoba oyo Sempuuga anti ebitaano kyenjagala ogezaako okumutegeeza n'okumulungamya nti at least amagezi ag'essomero bwe gagaana okozesa amazaale bwe gagaana okozesa ag'omu society abantu bwewangala nabo nago bwe gagaana okukuyamba okozesa ag'ennono n'obuwangwa bw'osibukamu nago bwe gagaana gwe omu ku bantu be basobola okugirayo kino ekifaananyi abantu abasinga bavuma bannaabwe n'amugamba hopeless ne natamanya nti amugambe nti muntu atalina ssuubi kitegeeza oba tolina ssuubi oba hopeless so mu bintu byonna byonna omuntu by'olina okukola ng'oli musajja mukulu ku myaka Mpuuga gy'aliko ng'ozadde abaana ate nga ddala oli Munnayuganda ate ng'oli musajja Muganda omanyi mu Buganda wano ffe tulina ekisa eky'amaanyi nga Baganda tulina ekyo kalica yaffe ekuze iyo ya kisa so si yakunyigiriza abantu balala kitegeera kati bw'oba olina abaana nga bw'olaba ababo bw'oyagala balye bulungi balye kagaati banywe ku mata buli woddayo waka bakwanirize obalabeko biki Edi Mutwe bwali ne Gino Gaddafi bwali ne Akirewo bwali Akirewo Kivumbi so buli kyolowooza okukola ne bali nabo balowoozeeko osobola okulaba nga Gino Gaddafi ali useless atalina makulu naye ng'ate bw'atuuka ewuwe gwosobola okujja Mpuuga ng'opaakinze V8 yo wali eri n'abakuumi bo ng'okutte ssente nnyingi n'emigaati emingi ne ice cream ebyesanyusa abaana abato byonna ng'obirina Gaddafi ye najja buzi ng'akutte n'akaveera kakeereere omwana we asooka kuddukira taata we alina akaveera kaki akeereere gwe ng'ojjuzza ebintu bingi n'olw'ensonga nti omwana ye tamanyi gwe tusobola fuuka taata w'abaana ba Gaddafi tusobola fuuka taata w'abaana ba Edi Mutwe tusobola fuuka taata w'abaana ba Akireewo kitegeeza buli muntu mumulekere eddembe lye eribeererawo famire ye n'abaana be muleme kujooga abantu olw'okuba mulina obuyinza bukoma ate ensi weeraga bannange ensi agenda bakaluubirira kuba Africa yonna kati essaawa zino mwemukiriranga ekiri wano wokka naye Africa yonna kati abaddugavu oba kale kangambe nti ffe abantu Abafirika batandise okuzibuka amaaso mu bintu batandise okwerwanako kakati bagenda kulwana tebagenda kulwana mawanga g'Abakyeruppe kugagoba wano bagenda soka kulwana gwe akolagana nabo kuba bali bakizudde nti bali bwe bawa support ebalemerako okubeera nti mubayisiza mu mbeera gye mukola ki gye mubatwaliramu bane muleme kulowooza nti nno abantu bano abalala obulamu bwabwe tebulina makulu okakasa gwe Mpuuga omanyi olunyankole oba nawe bakwatemuko bakuteeke mu basement bakuyigiriza olunyankole tulaba oba onaavaayo oluyize oba abeewuwo tebaaveeyo nga balaajanira eggwanga teriyo kye sirabyeko ate mu Mpuuga muli basajja bakulu otusinga mulabe ku generations ez'enjawulo mulabe ku bintu ebisoboka mu nsi okutusinga ekituleetera ffe wano batukuza batugamba tuwa abantu abakulu ekitiibwa ekitutabaweesa ekitiibwa nti baba balabye ku bintu bingi okusinga ku ffe naye teriyo kintu kisumbuwa muntu nga kulowooza nti buli kimu kigenda kubeera bwe kityo lubeerera nga gw'omanya teri kisobola kukyuka ensi egenda sigala bwetyo nga ffe tunyigiriza bano kyetwagala kyetukola oba abantu baabwe bakaaba oba bakola biki nga bw'olaba abantu ba Edi Mutwe nga bakaaba aba Gino Gaddafi nga bakaaba aba Akireewo nga bakaaba era naawe singa okwatibwa era ojja kulaba abantu bo nga bakola ekintu kyekitya kyekimu kitegeeza nawe oli muntu nga bali era nawe abantu bakwagala nga baani nga bali ate teriyo kitasoboka nze n'abako wano omusajja agamba police has the right to shoot and kill you namaana agamba we shall crush all Baganda ya ending up nga Baganda abaleseewo nga teyafudde oba kitegedde kakati ate famire ye ku bigambo bye yakozesanga ebiringa omususa
kati baba family y'engeri gye baawuliranga ebigambo bya muzeeyi waabwe ne bakyala b'okuli ebigambo bya baabwe nga si birungi baavaayo mu maziika ge ne beetondera eggwanga. Ne gwolowooza nti ekyo ekintu ky'okola gwe lwaki oddira abantu abatabadde mu nsobi zo okubateekawo nga bo bajja kwetonda mu maaso nga gwe toliiwo? Lwaki bo beetondera ensobi zo? nti bandibadde beetondera naye ng'okuba obadde okyaliwo nga biyinza obutaba bulungi ate ku sayidi yaabwe. Okitegeera kati temu esobola okutuuka nga tebabadde mukisa kwetonda. Okitegeera naye nga gwa addira kino kiteeka ku bantu bo, gwaddira kino okuddira abantu bo bafula bane teriyo kitakyuka mu nsi muno. Tulabye ku basajja babadde ab'amaanyi ne bamala ne bavaako. Owo yali pulezidenti wa Japan akyasinza okutta abantu abangi mu nsi, yatta abantu miliyoni 600 naye akyaliko n'engeri ekyamutisa abantu miliyoni 600 kwagala kwesiba mu buyinza. Ne yenigapu ng'eraabulese kikyengezaako okwadvisinga Mpuuga nti gwe byonna by'okola bikole nemanya birina ending. Teriyo kintu kyonna kirina beginning kitalina end, tekiriyo. Kitegeeza gwe mu bimbeerera mu bikole ne mumanyi nti birina enkomekerero, n'enkomekerero yayo egenda kubeera etya. Gwe nga gwe omuntu ogiganyirwamu ki, famire egiganyiddwamu ki? Okitegeera essaawa zino gwe oli against Uganda naye ng'ate naawe oli muna Uganda. Kuba kati essaawa zino bw'obanga oddira abantu abagezaako okubeerawo mu mbeera y'okuyamba famire zaabwe, kuba kati abasajja ekisinga okuno abasajja be mwakutte bonna bakola omulimu gwe gutya gwe gumu ku Nuupu. Bo bakuuma Kyagulanyi, tebalina kirala kye bakola. Sirawulirako Gaddafi ng'agamba okwesimbawo, siwulirako Akirewo Kivumi ng'agamba okwesimbawo, siwulirako Eddy Mutu ng'agamba okwesimbawo. Kitegeeza bo omulimu gwabwe gwa kukuuma Kyagulanyi. Kyokka ng'ate n'abasajja ab'amaanyi nze bendabyeko, nze neewuunya nnyo nga Floyd Mayweather takubwangamu mu bikonde n'alina babbaawunsa abamukuuma. Okitegedde biwanvu bimusinga bisajja binene. Kitegeeza omuntu yenna alina okubeera ne babbaawunsa bamukola ki? Abamukuuma. Kuba ye Kyagulanyi tasobola kubeera n'abamukwata mundu. Naye ate ng'era ovudde ne ku ekyo, nze n'olunaku lwe twalabako bennyini gavumenti be yawa okukuuma Kyagulanyi nga nabo bavudde mu mbeera nga balaba nabo bye bakola bya kisiru, omu n'akookinga n'ayagala abakubi. Si kulaba bya kisiru, si kulaba nti bye baali bakola byali bya kisiru, bali mu kubakuba. Omu n'abikaminga wounded ne bamutwala ng'alina ebiwundu ayattisa omutwe naye nga tebabaleeta kukuuma Kyagulanyi. Ng'Electoral Commission yabalonda ne bagaba yo candidate mumukole ki? Mukuume. Talina kyakoze alaba bali omu n'anyiiga Kyagulanyi yamugamba ne mundu agikookinze. So kati mu buli mbeera yonna buli muntu yenna mu department gy'alimu anyiiga, ate buli muntu yenna alina obusungu. Naye kyemmanyi teriyo kintu kibi nga busungu bwa muntu muyala. Omuntu omuyala aba mubi nnyo. Omuntu omuyala aba mubi kubanga already ekimuleetera okubeera n'obusungu. Omanyi ebiseera bisinga waliwo enjala okkuluma nga tolina bubeezi ssente, tolina osobola kujja kyakulya. Ne wabaawo enjala okkuluma nga waliwo eyaddidde ebyokulya by'olina okulya n'abaako waabisibidde n'akuleka awo nga tosobola kubyakisesinga bikola ki? Naye nga weerwanako osobola okubifuna ng'ebisumuluzo abirina bitadde mu nsawo. Kati omuntu oyo ng'akulwanako kujjako ebisumuluzo ebyaggule wafuna ekyokulya, abaakuwadde bulamu bwe. Kintu kya kyonna kisobola okubeerawo. So Mwami Mpuuga byonna bye mukola mubikole naye ng'omanyi birina ending. Abasajja bangi, abasajja babaddewo, abasajja bafiiridde mu musaayi omuzibu naye nga babadde babasinga mmwe. Kuba Abirigaali avuga emmotoka ng'ebajjudde yero yonna bamukuba masasi. Bagala kuŋŋamba nti opposition be baamukuba balina emmundu. Kitegeera kati byonna ate mwe Bampuuga kambabuulire ne we tunaafa okuggwaawo just tugenda basooka busoosi. Namwe mujje. Tugenda basooka busoosi. Naye ngome gy'ovuga emagomba awo. Naye nga mu byonna nze kyenjagala bano abasajja bamanyi. Okufa oba okubonaabona baleme bifuula nti Mungu yabibakwasa nti bo batwala akakiiko ako. Kuba bo baagala kulowoozesa abantu nti bwe batuula akakiiko akasalawo nti ono asafalinge, ono abeere bulungi, ono afe, ono nti bo balinawo we bali nti bwe basalawo ne bagala balina akakiiko kaabwe ke kakwasaganya ebyo bo bakatuulako ne bagala kino kirewe kibi. Mwe temulina kye muli mu bulamu bw'ensi. Just Katonda afuna w'abateeka okubalaga oba empisa zammwe eri abantu.
oba okubaswaza mu bantu. Naye omuntu eyalina ekitiibwa ekinene bwe kityo lwaki ekitiibwa okikwata n'okifuula n'okiyiwa mu ttaka bwenkanidde awo? Ogenda tuuka n'okalubize n'abaana bo ng'amasomero balina samera mugago. Ng'omwana bw'abanga ddala kumanya ge kuliko eriryo kyagala kulyogera. Nyebe bino bina nga mwaba bikola ki? Mwaba bikola ne mubiteekawo. So njagala olowooze otunuulire obuwangwa bw'osibukamu otunule n'ensi yo. Baagala tulowoozesa nti emabega wonna nga tetunnafuna muntu alabisa bino ebintu bibadde byapeninga naye nga beekwese mu ddiba lya sheep. Ddiba lya ndiga. Lya ndiga. Bano bagaye badde beekwese mu ddiba lya ndiga olalo ng'ebintu ebituukawo be babikola. Genda okuziika muganda waffe Pascal yali Bungereza. Bano bannaffe oluvannyuma lw'okukola ebikolobero era ne tubaanika eri ensi yonna baayagala okututyobola ku lunaku olwo. Ensonga lwaki beeteekateeka okukola effujjo, baakwata ebipande Kyagulanyi tetukwagala wano, NUP muwagirwa abagwira n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga naawe wennyini we baali naawe tebaayinawo buwagizi kubanga abantu mu nsi amaaso g'egguladda. So mu kitundu ekyo kye twalimu abantu babalemesa otukolako effujjo. Bino byonna byali ku camera. Everything was on camera. Era mwabalaba nti bwe twavaayo ku lunaku olwo baalabwa nga balina we bakuŋŋaanidde olw'eggulo nga bali disappointed kubanga kye baali baagala si kye kyali kituukiridde. Baakuŋŋaanya bannamawulire awo e Masaka. Abakuŋŋaanya kibiina kye bayita Greater Masaka Journalists Association. Ne bagamba kati tutege ki? Ne bagamba tugende tuloopa omusango, era ne baloopa omusango nti abakuumi ba Kyagulanyi babakubye ne bababbako ne sweta n'essimu. Bwe baloopa omusango ogwo waayitawo ebbanga erikunuukiriza mu mwaka ye omwaka tegwawera. Kaakati kuba gavumenti ya Museveni teyina musango gwonna gweyinza tusibako. Buli gwe bakutte kuffe, buli gwe bawambye kuffe, eitha bakutwala ku poliisi ne bagulako ekisangosango era ekisango kifiiraawo, oba ne bakusuula busuuzi gye basanze nga bwe basuula bano Banyanzi. Kati baanoonya omusango gwe batugulako ne bajjukira nti balinayo ba allies baabwe muffe, nti balinayo bannaabwe muffe, era tulina information nti baawuliziganya nabo. Ani kati olaba omuntu era olugero olugwe nti beekwese mu ddiba lya ndiga okutuliisa engo. Kati ebbanga lyonna badde balyekweseemu baddire abaana abannupu abali innocent. Ng'obudde nga n'ennupu tennaba kujja. Kitegeeza ebintu bibadde nga bikolebwa. By the way, singa ekintu kino mpuga ekintu kino mukikola bubi. Nze kinuma. Principal yavaayo, omukulembeze waffe yafaayo n'abagamba bw'ati. N'abagamba instead of wastinga time nga mwarestinga bano n'abano n'abano, nze twabokooza. Nze ali against entebe yammwe. Muche mukwate nze. Kati mwagala kuŋŋamba nti Eddie Mutwe wa bulabe nnyo ne yakirewo Kivumbi ne Gaddafi ba bulabe nnyo okusinga Kyagulanyi ku ntebe yammwe mu kubajja mu buyinza. Kiki mugezaako okukola? Mwagala gezaako ku intimidating abantu na kumutiisa. Naye kati gw'ogamba otya nti ojjako omuntu ate gw'ofukaamirira? Omuntu lima nti muli eno side mujjako bano naye ng'abantu tukali n'ofukamira ng'okuba mavi. Ate n'ekirala bannange, olaba omuntu alya mu lulime ne mu luzise. Ono alya mu luzise lwokka. Anti yasooka n'abuzaabuza n'alyako eno mu lulime. Eddiba twali mujjako. Nejjukira oluzise lwalyamu ebiseera ebisinga abantu awazise kyangu nnyo okubeerawo emisota, okubeerawo biki. Ebifumita, ekinnya. Sawa nonna osobola okugwa mu kinnya oba omusota ne gukubojja. Ate gunaalwa. Gusobola okukubojja. Ate kye mmanyi bano abasajja kye mbaagalako, bo bennyini bamala okukozesa bamala ne bakwanika. Bamala okwanika ne bakutega akateebe n'okagwamu. Ate ne bafuna ne batuula ne batandika osseka. Kati Alan yabadde yeekoma mu maki? Alan yadde teyeekoma mu ma wabula just nti omukulembeze mu kutandika yatandise amubuuza bubuuza.
kati oluvannyuma n'amuga kaakati jangu ŋŋambe ddala kyemwakola ki kyemwaŋŋamba era n'ayogera fine ng'omuntu yenna kati Sewanyana tebamukutte Karooma kati Sewanyana nze we muwolerezaamu waawano Sewanyana oyo yamala ebbanga ddene mu kkomera musajja wattu kati ate ayinamu tumeri okuba nti nno omuntu gwe yali naye mu kkomera ate yamufaako oba kitegeera so ebiseera ebisinga Midas teriyo kintu kisinga kutiisa nga kubeera wano omuntu omu ku ffe n'afa ekyo kintu kino engeri gye kikyankalanyamu kati oli yali mubaka munne babasibye babiri ne babata ono teyaddamu kubeerako bulungi paka kukola ki kufa oba kitegeera so kati nsobola okukiraba bw'ayogezaamuko okutya kati n'abamu bali batandise omuchallenginga bagamba Sewanyana baamuwa ssente yali abikoze bitya olw'okuba takya naye nga nze nkimanyi omuntu yenna ofunamu ffiya ng'omuntu tuli bantu ekyamutwala nga wali nakuba luddo okuva ku makya paka kiro luddo kya buntu ekyo okuva ku makya paka kiro kyonna kye kiri n'ekyo kya buntu ekirungi nti gy'atwala luddo gy'amuzannyira wamusaba Wakiso nze luddo mu balonzi be gy'amuzannyira so Sewanyana kyesaagalaga tebamukutte Karooma wabula omukulembeze bwe yamuyise yamubuuzizza nga bw'onaabuuza omuntu yenna naye nga kyayogera akimanyi ekituufu naye nga abadde tayagala kukyogera naye paka omukulembeze yamulaze nti kati ke kaddi ak'okwogera kino kivula yavuddeyo n'akola ki n'akyogera ebigambo bya Nambooze lwaki Mpuuga asiba abaana ebigambo ebyogeddwa leero ekavule njagala kusaba mwannyinaze Mpuuga nabeera naawe weewaawo wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujjangamu bwesige kutuuka leero ovunaanyizibwa ovaayo nnyonnyole ku bigambo pulezidenti byayogedde ate mu bwesimbu ebijuliddwa Honorable Sewanyana tetuzimbaganangako kukola bannansi bintu bwe bityo obukulu si kyekikulu nze ndi wano ndi mwani UP sirina kitiibwa sirinaamu ofiisi yonna yankizo ndi memba mwereere kumpi nkulembere n'omukono ate era si bwe bukulembeze obw'ekitalo n'abantu baatuwa obwemupi obwo bukulembeze bukulu kiki ennyo ekisobola okutuusa okukwatagana n'abasajja bano ne mukola fayiro ey'ekikwangala okusibisa abasajja banno ogwo omusango we guba gwali musango gwa assault nti bano bakale bano basindiikiriza bano naye nga nabo mubalaba abaana abo ekibatta abankanya batyo kukuuma Bobi Wine oyo kubanga singa tebamuteekako mbeera bwetyo nze mwami Mpuuga mpulire kyannyonnyola ku bigambo ebyogeddwa olwaleero ekavule pulezidenti byajjeeyo ne bijulirwa Sewanyana njagala okubiwulira wabiwulidde bulungi nnyo Nambooze ayina gundi eyo gy'abeerako oba radio station ntera nnyo omulaba buli nsonga eziba zibaddewo naddala ndowooza olunaku olw'Emmande atera nnyo okuddamu ku byabadde ku kitebe n'attaanya naye kuno yavuddemu statements n'agamba tubadde ffenna ebbanga ebigambo wabiwulidde ngenda biterayo abantu babirabe Madam Teacher ebigambo byayogedde yabadde disappointed kubanga ateka okuba bamala akabanga n'Empuuga oyo nga bakwatagana nnyo nga bali in touch like nga omanyi nti mwenna muli ba member of parliament mwenna muli banankyukakyuka by then ng'akyababuzaabuza Mpuuga kusegeera kati ng'amanyi munnankyukakyuka munne kati baagabana obulamu bungi obw'enjawulo mukitegeera kati n'amutrustinga nnyo omwewala otuuka noyagala ennyo omuntu n'omutrustinga nnyo to the maximum kati n'obeera ng'omuntu ono nga bakugamba ekintu osonga noga neetasobola osooka muwakanira okitegeera era ye yasooka kumuwakanira naga ati kisoboka ne bino eby'ebitaano byabeerawo Kyagulanyi n'amugyamu obwesige olw'ensonga Kyagulanyi naye information
ne kusifu gye yali alina gye yafuna kuba bakabe era unawe nyina alaba Namboze nga mugamba naye ekintu bwetonde kigwe biki anti ye ng'akyalina trust eri nga yamaye omuntu we titasobola kikola ma omuntu asobola okulowoozesa nti tasobola kukola kintu ne munne nga atasobola okikola so Namboze yalina trust ey'amaanyi mu mpuuga so kati yabadde disappointed kyeyabuzeeko kola Namboze kwabadde kukaaba kubanga alaba omuntu gwabadde yeesiga ennyo amudisappointinze okitegera so kati ebyo bino okumugamba nti naye vaayo owennongoosereza oba endowooza ow'eggwanga ekituufu kyeki ku bintu omukulembeze bye yavuddeyo n'akola ki n'ayogera like nti awo olabona akyamuwa emikisa nga mukwano gwe era ye akunyonyola akugamba nti nze ebbanga lyonna mbadde nkuwakanira ntidde nnyo n'okusinga bwe nali ntidde anti kyekyo jjukira dansi omuntu abeerawo ng'asobola okuleetera ekyokulya oba ekyokunywa n'onywa bunywi nga tosoose kulowooza n'olya buli otuuka te munoga ekitegezo n'omuntu ali bw'ati asobola n'okumpa obutwa yansonyiwa busogi okitegedde oba sinze nali target kwe okutya kwalimu omukazi alina n'okulowooza ku byonna ebyamutuukako ayinza okweyabiramu ate kati bannambooze ebbanga lyonna baze balwana opposition batuufu okumala ebbanga ddene kati alabira ddala ng'ono ku kino kyali mu kukola bano ba Edi Mutwe ba Gaddafi baguuni bakireewo alabira ddala nga singa batuuka te ne bamupointinga mu ye Namboze kyangu nnyo n'okumuleeta n'amuwa ne Namboze ojjuka ebyamutuukako emabega akawa amaze bamutuuza mu ddala ayinza n'okulowooza y'omuku okitegedde kati kisaawa zino tekyali ali seefu eriye n'akabinja ke okitegedde kati baatuuse ne bategeera nti kano akabinja keeka obulabe gye tuli kadde nga kakwata information ne kagiwa abasajja movements zaffe kaziwa abasajja oba okitegeera omuggyako baloopu mu bwangu abantu abamu n'ab'ekibiina baakinyiga naye tebaamanya kigendererwa kirwaki nga n'ekisanja tekinaggwako ne bagamba bandimulize n'akimalako just imagine singa yakimalako mwandibadde bameka ani kati singa yakimalako singa essaawa zino ndowooza oba ngambe ntya singa ndowooza tetulinawo mwandibadde bameka abali munda singa ndowooza n'ekibiina kya Nuupu nga kyonoza singa tekiriwo kuba obwangu bwe baakozesa kitegeeza te information baagifuna mu bwangu enzija abasirikale gye baasooka okulumbamu ekitebe ekamwokya nga balaga waliwo omuntu eyabadde information nti waliwo ekiri wano otegera bali informed nga waliwo eyabagambye nti waliwo ekiri wano leki nga balaga balina kye banoonya n'ebisiimula babitwala lwe bagendera ne bagenda ne mu kiyembe ne bajja abaana ababikola si lwe bagenda ne bakwata ne bano bw'ojja ng'obigatta bikulaga nti wabaddewo ensolima wabaddewo inside man agaba information kwe kugenda mu ku bano abantu ono madoyi atunga so kati ebintu bingi bibaddewo ekirala kyenjagala osooka okumanya omusango oguvunaanibwa babodegaadi ba president Kyagulanyi Ssentamu bacomplainant webali bacomplainant abamawulire anti omugoyo godego babadde bebaza bamuwayo akasente nekyenjagala okumanya eggwanga lino nga lyagadde nnyo abanamawulire okukamala obukamazi abaagala ba region emusi bonna ojawayiza bannamawulire bonna naye ani nze bwe mba nzijukira nze naye ndabeko bannamawulire awo nga babakuba kibooko nga bagenze ku kitebe ekirwanyirizi ky'eddembe bayiwa military embooko neevuga banona ne babakuba embooko saawulirawo omuntu gwe batwala mu kkooti era saawulirawo munnamawulire afuna justice kitegeera naye this time around kya nnaku era nga kyanyiike bannamawulire bakubidde mu regions nnyingi ekyebuuzibwa lwaki bannamawulire b'e Masaka kino ekintu kigukkidde mu bbo ate era ng'era ng'ate olwedde bitaano ate naye kyenyagala osooka okumanya nga zinaba kugenda kwani atwala essaza eryo e Masaka naki kyenyagala osooka okumanya bannamawulire bano mu kubakuba bano nga babakuba bannamawulire baali baataakinga Kyagulanyi kuba manyize bano bakuuma Kyagulanyi kati bannamawulire bano bajjawa amaanyi n'obusungu obubakuba ng'ate baali tebaataakinga Kyagulanyi baali babakuba babagaana okukola kyokwata ebintu
naye ate nzijukira abakkirira okukwata ebyali mu kisaawe bye baakuba. Anyway, ebintu bino sibitegeera kuba nzijukira. Kwala uli yanada ngamba buno ebitumwe mu byekwate ne mubiteekayo live nga nzijukira bulungi nnyo. Anyway. Ani kati olaba omuntu ng'otandise nga time yo etuse okuggwako ebintu bingi ebibeerawo. Nina ka audio kenjagala okuteerako Kagayi Munagana. Of all the resources Burkina Faso have, they've not been able to build even more than 5,000 kilometers of road. Today, as we are speaking, when our politicians go around building first coach, second coach roads, he is building asphalted overland roads. How many years? And today, the person that is building roads, the person that is giving hope to the people, we have some people coming from nowhere to tell them that, you know what, we are ready to give you life. In fact, if they want to give life, they should go to Congo, they should go to South Sudan, they should go there and the mess they caused there, they should go and put it together, take it back to their country. Enough is enough. We are ready to rise up and say, enough is enough. It is now. They can never keep us in the fear or the circles of imperialism. No way. We are ready to detach ourselves and say enough is enough. And this is the time that African youth need to read through the lines and see and realize the truth. The same way they did to Nkrumah, they use the same people. And this is a warning that goes to all African leaders. That they sit back and allow themselves to be used by the imperialists. Exactly. Anytime there has been any elimination of any African good leader, it is great. We use our own people against us. Just as they are doing right now. And Ivory Coast. We are sending a strong warning to the Ivory Coast leader. The president of Ivory Coast. If you are a brother and you sit down with our enemy, you become our enemy. Simple. We are not our brother again. Warning to them. Warning to them. And we are sending a strong warning to the president of Ghana. To send a strong warning as far as diplomacy is concerned. To the president and the consulate of Ghana for Ivory Coast, that enough is enough. We are never going to sit down and allow this to happen again. If we believe in African unification, if we celebrate 6th March, which is our independence, that Nkrumah actually linked it to the total liberation of Africa, we are saying today that as he is a president, he should respect that quote of Nkrumah and also believe in the vision of Nkrumah. By sending a message to the Ivorian president that, my brother, you are stepping on the toes of the lion. Don't do this as a brother, because if you do, we are never going to sit back and watch you. If we can't get hold of you, you have your families. We'll start coming after them. Tell them we are coming. If we send a brother, the fire will never end. Njakabateerayo. Kati ebiseera ebisinga ensawo wetuuse. Gayo yagambye Bade njagala kati kayo muntu akawulire. Negayo yagambye. Nongera katika space wano. Gayo yagambye nagamba nti mwe ba yagambye president wa Ghana namugamba gwe ne banna abalowooza oyade no wa Cameroon. Agamba gwe ne banna abalowooza. Ghana yabadde wa Ghana ne Ivory Coast. Ne Ivory Coast. Namugamba gwe ne banna abalowooza nti oba bali be mwagala okukola Ghana nabo be baganda bamwe. Kati fete tugenda kubeera wamu namwe. Nabagamba ate temulowooza nti musobola okutulemerera. Tugenda kubeera against mmwe ate bwe mugezaako okuteekawo embeera eremesa Ibrahim Traore. Kuba ensonga yabadde ku Ibrahim Traore. Nagamba eggwanga nga Burkina Faso yalisanga teririna luguudo lulina kilometers zaademu kilometers kilometers 5. Naye essaawa zino omusajja asaze walizimbira enguudo amalwaliro aliteeke mu mbeera ennungi n'essaawa zino mumulwana mumuteekako abazungu bakyeruppe. N'abagamba naye mutujooza ekimala naye mwandibanga mulinnye ku butoyizi bw'empologoma, like ku buno obugere omu maaso bw'empologoma. N'agamba naye empologoma eyo esobola okufuuka ekizibu eri obulamu bwammwe. N'abagamba nti naye ekirala kye njagala mumanye nti mmwe bwe tunaabeera nga tulwana against mmwe muyinza okufuna emikisa ne muddusibwa agamawanga gammwe agabakyeruppe ne mwekweka eyo. N'ate ne famire zammwe temugenda kuzitwala. Yabagambye mwe musobola ovaawo naye famire zammwe tuzimanyi tugenda lumba famire zammwe. Okisegedde nga mukambwe ngali open naye nga ne president gwalwanirira si wansi. Okisegedde obula just ye kimuluma kuba nti no bafunye omukisa. Burkina Faso ng'ensi efunye omukisa okuddamu okweddabulula
kati ate waliwo bakulembeza abamawanga amalala babagezaako ate okulwana oli aleme kutereza nsi ye mu kaseera katono kabadde okukitegeera only 2 years batandise okumulwana elsewhere it's possible just these people bagana buganyi kola kiteekeddwa kukolebwa okitegedde just lw'okuba ndi baagala okwekuumira mu buyinza okitegeera so kati kyengezaako okutegeeza bampuuga ne banna abalala nti bane mumanye teriyo omuntu wenage nti omuyala aba mubi n'omuntu ali oppress aba mubi kati Abannayuganda ennamba esinga kati kyemanye essaawa zino Abannayuganda at least 10% abamu bali oppress tebalina ssuubi bali awo ne tebabitegeera kati bwe ngattako nga ne 30% ebadde n'akasente kaayo ne bakalwana ne kaggwawo mu bintu ebitategeereka taxis ezijjawo mu buli kadde ez'engeri abo nabo bali awo balina obusungu ne ngattako Abannayuganda akugamba nti nenze njagala nkyukakyuka wamu awo waliwo ne Bannayuganda abatambuddeko mu mawanga ag'enjawulo ne balaba ensi ziri bwe zifaanana ne balaba n'ensi yaabwe wetambula ogateeko n'Abannayuganda be muttidde abantu baabwe ogateeka Abannayuganda be basibidde abantu baabwe watali nsonga nze natukako nze nagendako eruzira okulaba Twin yali mwana wa Chali wange nga Twin ali 17 years nga ali Luzira bamukutte atambuza amazzi 17 years juvenile anagenda makomera gaba juvenile bamutwala Luzira 17 years gwe gwe nasoko ogenda keruzira bambi kibebi n'ekisangayo kidogo bamusiba emyezi 3 n'ekisangayo bambi kidogo nga kiri mu kukaaba kyantulira ne kikaaba ne mugane kati Twin mwana abasajja bankutte nenziruko omu nankuba engwala ne bandita ne bagaba nsonyiwe ne bagaba kamba wesene zonna zinali ntunzeewo nga ninawe 3,500 ne bazigaana obukitegeera kati gonja ngamba oti omwana gwe wasiba ku myaka 17 n'omuteeka ku prison nti yagenda kukwagala obukitegeera so abantu bangi be batidde base Bachali baffe base Baganda baffe base mikwano base abantu bangi abalina obulumi badidde kati ate obulumi buno bwe musize mu bantu mubusize okuva ku bantu abakulu kuba kati abantu abakulu be bali yagadde eno government kubanga be bamanyi gyevudde ezo story obukitegeera naye munyiziza okuva ku bakulu abaddako n'abato ddala bonna bajjudde obusungu ate basajja mulwa kuba temuwaayo obudde mu empuuga ne mutuze ne famire zammwe nazo tezibaagala temusobola okuba nga mukoleba ebintu ne famire yo bw'ogituuza obulungi nga tobatiisizza kwekambuwaza ng'oli mu mbeera yadde muba n'obasindikamu bambega n'obagambegera abantu bange ojja kwekanga nga tebakwagala nabo kale nga bakwagala nga taata naye ng'ebikolwa tebabikola ki tebabyagala so mwetereeze kulw'obulungi bw'ensi yammwe ne famire zammwe nga kyemusiga at the end of the day kigenda ku affectingamu actually bwekiyinza obutakwa affectinga kuba gw'omanyi oli kiwagi nate nkya affectinga famire yo which will hurt you more ate muleme kulowooza nti nno ku nsi ffenna tugenda kufa baganda bange nze mbabuulira tugenda kufa era buli muntu addawo ne yesudiya ye n'alowooza nti agenda kubeerawo paka just time ye batennatuuka naye buli muntu mu time yo ojja kuyitamu ojja gukola kalaasi wali so mu bintu byonna bye mukola mubeere beegendereza era mulowooze kuba nze we nategeeredde nti okufa kwa ddala Ssemujju Nganda yali abalamu kunyingiza Lupaleria gyayingizaamu ssente okuva mu gavumenti okimanyi nti Lupaleria yagenda okumubala nga buli ddakiika ajja mu gavumenti emitwalo 6 buli ddakiika emu bweti gavumenti ewa Lupaleria emitwalo 6 buli ddakiika eddakiika egi just gavumenti yokka n'abuuza Mr. Sudiru yabuuza Mwami Museveni amubuuza Sudiru Lupaleria kikyakola eki ekyenjawulo ekyo ekimuwaweesa ssente zino kubanga buli ddakiika asobola okujja mu gavumenti emitwalo 6 buli ddakiika eyitawo kyokka ate ekirifa ne mu ekyo ekindeesezaako akaboozi omusajja omugagga bw'atyo gavumenti eno gweyagala nga gwe mpuuga nkakasa oba oyagala Pulezidenti Museveni okumufuna essaawa zino oba wonaona omwetaagira bw'okuba essimu asobola obutakukwata kati ate ye Sudiru ayita mu bantu 100 okitegedde kati ate ye Sudiru Lupaleria bwamwapointinga batuula azilonga zimugwanga mwali wonna wamwetaagira batula ne bakola ki kikyengezaako kulaga toli wanjawulo nga gwe bw'oyagala kulowooza oli wa kitalo toli nga gwe bw'oyagala kulowooza ate kyenyaga okulaga omuntu ali ku ssabo erityo n'amaanyi g'alina n'obututumfu ly'alina n'obugagga bw'alina era naye Mukama Katonda amuwa challenges kuba nze namulabyeko ng'akaaba
Sudi Rupaleri okitegeera ng'akaaba naye nga nze banaze omusajja mbadde mulaba ayambala akagato ke ka white n'akubamu akanuuke ka white n'akasaati ke ka white n'akwata emigaati ayambala obugalo n'atandika okwesuulira mu byennyanja emigaati neewera ku byennyanja emigaati omujega omu yangeemu anti ebyennyanja byagala nnyo emigaati nti abantu bo ne batagyagala lwaki tagitikka mu tuleera n'agiwamu abantu anti ebyennyanja bikula biwa abantu yabiwa baliwa manyi goza okulya ku kyennyanja kya Sudiru olina ddoola gwe kati kikyenza okulaga nti olaba n'omuntu bw'atyo ali mu bulamu bwe butyo nga bwa bbeeyi nnyo ekiyitiridde wakeera ku makya naye n'akaaba bambi kitalo nnyo ekya mutabanyi we kuba obeera muzadde omwana kibeera kirala ebira byonna Mungu aba akulaga nti ye asobola okyusa enteekateeka ze oba ne zino plan nga naye alina zino omunade mwe muleme kulowooza nti Katonda ensi yagibaguza nti bwe yamala okutonda planet Earth then naddira Uganda n'agikwasa mmwe n'abagaa kati mmwe eno yo ngibaguziza ku bye natonda eno yo yammwe ngiwaddemu mmwe bampuuga ne banno yammwe kati mwe mukole buli kye muwulira nti nno mwagala mukole kasasiro wammwe yenna mutyobole eddembe ly'abantu mumale ku famire z'abantu emirembe abaana ba muno basuze nga bakaaba balaajanira taata waabwe Uganda gye tulimu okuba abasajja bano omutuufu bamalamu amaanyi Uganda gye tulimu abantu 100 ku bantu 100 abantu 45 buli lunaku taata alina okugenda n'akola okusobola okufuna ekyokulya buli lunaku ku 100 45 buli lunaku taata alina okugenda n'akola abatafulumye tebasobola kulya kati saasira oyo taata gwe watadde mu kkomera eyo gw'empuuga be wawaddeyo basibe famire zaabwe abaana bagenda kulya ki sigeza ogenda basi ebyanjala nenga gwoli masanyugo muli eri muli mbicepere oyagala kutenda magezi kutenda bakwagala ennyo ate nabagaa teri omuntu agenda kwagala nnyo nga si waggwanga lyo nga talina abeggwanga lyo nga bayagala mpuuga abantu abali ku kitebe nga bayagala mpuuga nga baaku some people tebali appreciative zovulaba z'abantu zovula diaspora okola mu bulamu kolanga ggwe tegera weekolere nga ggwe kole kikuyisaawo naye abantu bo beetaaga kwesonyiwa so mpuuga byokola tamu yajja kutuuka nze kyenyinza okugamba kyokka tisinga okumalamu amaanyi okimanyi abantu bonna abalya mu Kyagulanyi Olukwa abo basinga omuyisa obubi baddiini yemu naye ekiro ekyo bali okigoberedde bakatuliki be basinga okubonyaabonya oyo omusajja okumulyamu enkwe ne bamuyite nebbali ne bakola biki kimu ebiri bwe bamulaba nga tumuwero kaminze eno mu muzikiti ne boogera ebigambo ebiringa ebigambo bwekitegeera ate nga Kyagulanyi zino si ntalo z'amadiini Kyagulanyi ayagala kutwala ggwanga lyonna mu madiini gonna agalirimu n'amawanga gonna agalikola ki agalirimu kyobola mwagadde butondewo wano entalo z'amawanga navayo n'atugaba naye muleme kulenyigira baganda baffe abanyankole si be baakoze kino kitegeera so naye ngaebyo nabe mukola akadde kamwe kajja kutuuka kyenyinza obbagamba n'abasajja kati obululu obugenda n'okufaanana n'ogamba neesigaani Katondawo ati bano abasajja bo tebaliiko nti Katonda yajja n'akulinnyirira anti kyoba omanya omuntu aweebwa ekitiibwa ne bamuwa ne front seat mu kereziya omugenzi Kirumira nga tannafa yagamba bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa olina kintu kati Kirumira bamukuba masasi naye Abiriga bamukuba masasi kale Kirumira alina bye yayogera Abiriga yayogera biki okujjako kugamba nti awagira Museveni kwagala nnyo mukama waabwe ate okitegedde kati bwe buzibu obuliwo kati kyengezako okulaga bano baapuka tosobola kubeera safe kwabo yali agenda bataaja kuba omusajja alinawe yatuuka n'agamba sikyakulaba ate mmwe kambabuulire mwe basajja mwe singa mulabira ku musajja omusajja oyo mu palamenti omulimu omusajja so tuli balinnya lyerimu ye Musa Ali mumuyita Moses Ali omulaba oyo Moses Ali yali badde kyakuyiga eri buli muntu yenna ona oyo abeera mu palamenti nga talaba
tayogera abeera ng'ajugumira bw'ati. Omusajja oyo mulaba. Gundi ya madam nominating kuba speaker. Omusajja oyo simanyi nze. Gundi yagiresenga joke. It was it's a like nga balaga nti kati yeetaaga abeere ng'awummudde. Madam teacher inenge gye yakireesemu nga bw'ogiraba oyinza ogiyita joke but he was sending information agamba but tunonda speaker nga tukyalinamu abantu abateekeddwa okuba nga bali bwabwe batudde. Kitegeera kuba kati olaba oyo musajja nzijukira olutalo lwa Zaako lwali mu palamenti olusembyeyo baali bakuba Zaake ng'ali mu kifo kimu nga abasigadde baddukawo bavaawo ng'ayagala ovaawo ne nga tasobola kuvaawo. Basajja be bajja ne bamukwatako okukolaki okuvaawo. Kikyendese mwe emboozi buleba kuwaba yali akoma mwe emboozi kyemanyaga okulaga bampuuga nti teriyo kitalina kkumu. Mpuuga osobola okera ku makya Mungu ne waba takusse n'otuuka ng'osobola obbeera mu kifo kimu nga tosobola kuvaawo naye ng'oli mulamu. Ate tewaliwo akukutte nti tovaawo. N'obeera ng'oli mulamu naye nga tokyasobola kwesitulawo awo, tokyasobola genda kweyamba, tokyasobola kuyimirira era kweyamba. Kwegamba nga emmere yonna gy'olimu tosobola kwenaaza, tosobola kweyoleza kintu kyo, tosobola kweweereza kintu ky'oyagala ne bwe kiba kiri awo. Oba kitegeera. Kati muleme kulowooza nti mmwe muli moto. Munkola gye mukolamu ebintu muleme kulowooza nti mmwe muli moto temugenda kuva ku nsi kuno. Teri yatagenda kuva ku nsi. Wabula just time ye batennatuuka. Wabula ku nsi ovuddeko oleseeko ki? Boolesewo abantu bo balekedde ki? Bo abantu baba batunuulira batya? Omuntu ojja kugenda oleka abantu bo nga buli wajja ne bamugamba nti baboolebwe. Oyo nno mutamanyi wa Gundi nti omusajja oyo yatubba ku kyalo kuno kyataatwala ndekande. Abo be baana ba Gundi. Gundi gwe battira we yali omubbi beebo nti bannange omusajja oyo yatubbanga. Ng'abaana be batuuka abantu babeera mu bwama. Bazzukulu be batuuka abantu babeera mu bwama. Ng'ate obwama be balimu si bwakwogerako birungi. Kuba birungi tebasobola bikwogerako mu bwama. Ebibi bye bakwogerako mu bwama. So tekiri kikeerezi okwetereeza omuntu okumanya ensobi zo. Kati awo so okwetereeza munnange. Kati anyway tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, follow bayagala okusuubula China bamita Buy with Joseph Kwali. Namba kwezira osobola okumukubirako ne mwogeramuko na bintu nabikuweereza oba naku receiving eri n'ogula ebintu mu butale nakulambuza obutale oba tonatuusa kubireeta we house azirina n'omupangiza kawo n'oteekamu ebintu enamba mukubireko ekintu kitambule bulungi nnyo bere nga osobola okuba nti nno gwe yagezaako okufunza Uganda ne China nti gaapu eyali bweti yagikendeza n'ebeera bweti nti sawa yonna nawe oyagalira osuubule China. Sula Motors wano e Makindye alina branch bbiri. Otuuka ku Moland Po, abamanyi Moland Po we yali awo ne wotuuka nga otuuse ekibuye ku poliisi bw'ogiyisiza n'obabuuza naye Moland Po yaliwo ekikubo bakikulaga then n'olaba Sula Motors kalina nene kuliko ekipande Sula Motors ekiba tekitosobodde osobola okujja wano ku ekidda ku Salama Road, Kulungo ya Salama Road, ekidda ku Entebbe Road, Africa Oil, then opposite Sula Moto wali. Olw'ebika by'emmotoka byonna ku price gy'ozze nayo oyagala ku swappinga kwewola kola biki byonna na Sula Moto z'emmotoka weeziri mmotoka z'ebirooto byo guba guggwa mu njogera ennyangu guba guggwa. Gweno subscribe, like, follow. Nkyalina Musa nga tumaliriza. Mpuuga ono tutandike mulabira mu kiti ki. Musa singa gwobadde ng'onnyonnyola omuntu omunnyonnyola Mpuuga okusinziira ku eggulire twafunye eryavuddeyo omuntu omunnyonnyola otya Mpuuga n'akabinja ke. Mpuuga n'akabinja ke si bantu balungi eri Abannayuganda. Ekyo nyinza okugamba ekyo kimala bumaze okutegeeza buli kimu. Si muntu mulungi eri kinnoomu wabula si bantu balungi eri Uganda ye ne banne. Nga bo balina obuzibu bwabwe ku ggwanga Uganda oba ku nsi eno eya Uganda. So kati buli kisinga omanyi nti oli Munnayuganda oba nga oli mu Uganda manya abo be balabe bo. Bamu ku balabe bo kuba sijaga nti be bannambe mu naye be bamu ku bo abalabe bo. So kati kyangu nnyo oba in case omulengedde ajja mu mmotoka oba olengera oba konvoyi ye vaayo ajja kukutomera. Kwazi muntu mulungi okitegeera. So kati wonna nawe oba omulengedde weekukume fune oba olya kava oba okola ki weekukume
si bantu balungi. Okay. Alayi yakomawa. Enki? Alayi yali asayinze n'abantu. Anti labayo. Twamulabako emabega ko nga alina basayininga. Nalabako nga basayininga. Naye ebiseera ebisinga abantu bw'amala okukola ensobi aba yagala nnyo okuvaayo alabe ensi ekkiriza nti alina ensobi baba bakyasobola omukubira enduulu. Kati mukola alayi yaabwe yo bajja balabe wakyaliwo abasobola okukuba enduulu. So kati kyekyo yali ali mu kugezesa so tewaliwo kyamakulu kye baali baliko. Just baali baagala kulaba wakyali abasobola okujja we tuli kyali abakyasobola okukuba enduulu. Abantu bonna bonna enamba esinga baagala nnyo enduulu ate nga yereeta obuzibu bwava ku nduulu. So tekyali nnyo nti balinawo amakulu agaaliwo awo naye nga baali baagala kulaba kiri kitya kuba akasajja katuguddemu kamaze okunkwata ku nkoona kanjiribiza. Oyo bwe baali bamugoba tebamukwata bukwasi ku nkoona mugafuluma. Ebiseera bisinga omuntu ng'akukoze ekibi kinene oba katugeze oba obadde n'omuntu n'omusango obabba ng'ali mu nju yo biki kati n'ogala naye omusajja ono annyiziza kati mukwata booti ku nkoona omufulumya yukira bw'omusindika booti enkoona abendinga bw'ati kati wawoteka eno eyo gye bakuba eyo kukabira n'omukuba eyo emufulumiza ddala kati mpuuga eyo gye yagwamu eyo Kyagulanyi anti bwe yamusindika bw'ati kati obusungu yali amulinako ye mpuuga teyamanyi Kyagulanyi olwedde ali informed ababaka be baali bamubuulidde byakola kati mumusindika mu kukka bw'ati ng'afuluma ofisi bamukuba eyo tteka eyo gye yamukuba eyo ebeera kabina eyo bagikuba kabina n'amufulumya kati eyo yo bagiyita todda wano eyo ebeera ekugabwa toddanga wano eyo. Kati we busungu bwalina obusungu bwe okusinga buva ku tteke kubeera eyo tteke baagimukuba Baedi Mutwe baaliwo abo baakireewo kivumbi ba General Gaddafi ne baseka of course eyo tteke esesa tebayiza butaseka kati baaliwo okitegedde baaliwo kati ne baseka mukuba omukulembeze ate akoze atya okitegedde yamukuba eyo n'afuluma nga tanaatuka ati anti kyokira kati baali mu ofiisi kati omukulembeze ndowooza n'amugamba waayi okusinziira ku bintu bye tukoze biki byokola ne bitambula obulungi ofiisi yo togikozesa buki bulungi so ogiwadde kitiibwa tokyasobola kukola kati mukwekangabiriza ate ongoba otya biki kati jjukira omukulembeze yalinako obusuulu namugaa afuluma kati wano mu kufuluma agenda atagala bw'ati namukuba eyo namugaa kenta anyway katulinde ebinaava e Masaka ndowooza nawe tujja kuba tubibawa maybe by tomorrow. Ntegeddeko nti e Masaka abantu babaddeyo bagenza okulaba ki ekitambula ekigenda mu maaso but buli kyokola omwana w'omuntu just know naawe olina abantu buli kyokola abantu abo abantu balina abantu simanyi bakategedde kyokola gwe kyonkola nina abantu okitegedde abo abantu tebagenda kwagala jjukira okikoze omwo onalika abantu bangi okitegera ate kyokola abantu abo balina abantu kitegeeza you spreading the hatred okuyitawo gwe ku kyoba olowooza ate teri nsobi gy'okola ng'ogikolera mu nsobi mu nzikiza n'etavaayo mu lwatu bw'oba okyokola kituufu lwaki oba weekweka so awo we tuli Mpuuga ebigambo byazze tonnanyega atanyega ki ajja kunyega oyo omusajja atali amaterekero ojja kulaba nga lumu avuddeyo ayogedde nti wano biki naye ate ebigambo ebimu by'onooyogera njagala afumiitirize kuba ye kennyini yeewaako obujulizi mu kuziika kw'omugenzi navaayo n'enjogera akatambi ne kavaayo naye ng'ate mu kusooka weegaana omanyi awo n'abamawulire bano basomola nga naffe olubana tubeere n'omuteetero neemera n'exclusive zange oli neebuuza nazijjeewa omwana abaana aba hard news omwana yagera n'asomola ng'alina buli kimu akirina ku lupapula. Lady alina akayimba ke yayimba n'agamba abakuwa amagezi baagala kukukoza nsobi bakulembeze ebibi bakulese ebirungi kati ngabo nagawo omuntu nti gwe bakukulembeza ebibi byange ebirungi byo babikuteerewa ebbali kati Mpuuga oyo mu bintu bye byonna byakola abasinga okumukoza ensobi be bamuwa amagezi tayimirira ku mutwe gwe n'omutwe gwe kale era nagwo era gwego kubeera jjukira nakugamba nze tosaako nga nti tugende tugwe mu kinnya nenkuwerekera
Neba abantu bano batulowoozesa nnyo ebbanga ddene nti bo bagezi nnyo. Asi bagezi Anti ngamba emabegako batulowoozesa nnyo. Kyovulaba abantu kyovulaba essaawa zino kyovulaba n'oli omwana eyakoze kali akatambi essaawa zino abaana abali mu kwogera ku kulwanira Africa eno ogenda obbalaba balina dreads balina enviiri ku mutwe balina ki kati ffe wano tukozesa nti jjajja bamweyana ye yakomawo muffe yakomerawo muffe naye ate amagezi mangi nnyo okuva eno mu ghetto wansi gye tuli kuba jjukira ffe tetunyumya bye tuwulira oba bye tulaba tunyumya bye tulimu oba kitegeera enjawulo ebeerawo omanyi kizibu nnyo kyovula ne baba kuwa omulimu omuntu abadde agukola katugeze omuntu eyazimba mapeera n'omuntu asomye okuzimba mapeera tebasobola kuwa asomye kugizimba ne bamma yagizimba kituufu segedde buli abamu byaddala ekizimbe yakiteekawo gwate wabisoma busomi kati feno wansi gye tubeera mu ghetto bino byonna ebisinga ebibeerawo oba byetunyumyako biba byaddala bibeerawo kati ate abamu bano mwamwe abatendanga amagezi nga boogera ku bye basomye nabye bawulira bye balaba agenda n'asoma ku bino ate ekirala bano ekibasoma abantu bamanyi nti kati ennaku zino tuli ba mu ghetto ne tuli ba mu ghetto abalala mukko abatakyali ba bulijjo na tuli ba mu ghetto gwogenda okuleetera ekibaluwa kyo nkikwate nkiyisemu amaaso gate kijja kukola sibe bali abaghetto bedda bojja okuleetera ekibaluwa bo basayidinga busayidinga akwate simanyi mu yinki atekeko ekigalo wano peni eruma bino byo birala mukko birala mutumanya nti wano kyoleze kino si kituufu wano okola booti wano bikiggwe tebikyaliwo okisege biri bye bakwata bajjajjaffe vagala ne babagamba simawo ine miliyoni gye tetukuwemu nusu kasanvu so ebyo kati saba zino olina okubanga onnyonnyola nnyo okunnyonnyola omuntu okunzijako emiliyoni yange ompemu akasanvu kisegeera kati ensawo yavaawo abasajja mwe mwabalabiranga ensi yavaawo bwe kyomanya abantu bonna kati balabayo ekyokubeera ndi uli batutwaliranga mu mbeera n'abasajja bo tebagambako nga ne bakola ensobi teri abagambako teri abanyegako ikine kati okola ensobi ne tugamba mukulu kati aba Katikkiro yateredde era eri meeting gye yasaba n'agamba nti banaye omani nawe nasobya nsaba tutuule twogere batuula lwakuba ndi meeting yali ya munda ne batuula ne batuka kunzikiriziganya n'omukulembeze n'amubulira nti bino tubeera mu byaddala bw'olaba ekintu nga ddala nawe kikukwatako kyakunyigirizibwa uba okiraba kivula bye bavuddeyo ku sebuufu kitegeera n'avayo ku Edi Mutwe n'agamba bannaye si kituufu ate omuntu tojja kumukaka kuyiga tuki lulimi lwatamanyi n'avayo n'areasoninga ng'omuntu nti kati omulaba kuba yatuuka n'amanya nti bino gwa buli woyagala tuleetako amawaggali nga togatuleetako mu zzoleyo mu kusobya kitegedde so kati byebyo ensi kati sawa zino sofa weeri webyatuuse kati si byamasuuti nti onakuba essuuti ategeera awo twavuddewo omwana ajja nga akubye dread ekubidde ebiguni naye ng'ate agenda kuwa quality najja mu masuuti n'alyoka akuwa nolateeka bogasi ku mmeeza n'ogamba bannaayo emabega wonna mubadde mutufera emabega wonna mubadde mutufera tukibuuse leeti banga ddene ndaba kunyiiga kuyingira byabufuzi singa tukyali mu ebyo tubatendereza kwogera wano naye ng'ebikolwa emabega birala ate bye biraga bino ebintu birala mukko kubanga ng'omuntu omutendereza mu kwogera wano n'ogamba naye ng'ebikolwa byako ate bangi wano ayogera emabega nga ajjudde 90% of his life nga lijjudde kokko naye nga mu byonna ekikulu ekisookera ddala Mwami Mpuuga tukusaba olowooze ku famire z'abasajja abo Akirewo Kivumbi General Gaddafi Edi Mutwe olowooze ku famire zaabwe embeera mwe bali obwana bwabwe obuto bakyala baabwe bamama baabwe imagine mama Edi Mutwe yagaye mutabanyi we yamujjanja bali essuubi lye ye mwana wa at least Mukama ayina gwe yasukulumyako ayinako waali yafuna ku mulimu gw'okukuuma Kyagulanyi gwasobola okujjako ku kasente akalabirira mama we ne famire ye so bamwetaaga ate nga era kimanyi nti abaana banatera okuddayo ku ssomero so kya bugunjufu munno n'omuntu anoonya fiizi w'abaana nga bukyali abasajja abo bate basobole okubeerawo famire zaabwe n'olaba kikeni ng'azanyira mu gundi ya banne emboozi z'abantu ate tozireetamu nkoko emboozi we ziwaza abantu tozireetamu nkoko mbadde nkyakugamba Mwami Mpuuga nti kati yamba bambi ku lw'obulungi bw'abazadde
nawe oyina abazadde oyina abaana oyina omukyala biki ne bannu balowoozeko batu bwe bali ate nga beetaagaga okufuna ekyokulya kati naawe balowoozeeko bambi obate. Okay, ndowooza tunatandikira awo tulabe ate kino tujja kiggusa tulina obbagambako naye nga toddamu kuleeta nkoko mu mboozi n'amakulu.